Ndiza Katayira. Soko wenjula abakulaba. Abakatayira nange nsanyuse okubalaba. Amanya Reverend Pastor Meddie wakaabu. Wa Bethesda Church of All Nations Ebombo Town. Okay. No tukulaba katuti ka Pastor Yiga. Tuli wano amanyi ekiro kya leero. Twetekeratekera olunaku olw'enkya tulina memorial service eya muzeeyi waffe Pastor Augustine naku z'omwezi 26 omwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde ate bw'atyo Mukama bwe yamuyita so olunaku olw'enkya ng'aweza omwaka ng'ate Katonda mujje ku maaso gaffe tulina service ey'okusabira omwoyo gwe era ensonga lwaki ondaba wano tuteekateeka emikolo gy'olunaku olw'enkya. Abantu balyagadde omumanya gw'olinga ki mu maka gano? Nze ndi mwana mu maka gano aga Revival Christian Church era ng'omusumba yayita tawange w'omu mwoyo. Okay. Tukulengera katuuti olina ebikola by'okola nga kiraga okoppa omusumba Yiga oba omugenzi. Anti kakati gwe w'amawulire era ojja kiyita kukoppa naye tekuba kukoppa. Ffe we tuzaalibwa mu mwoyo omuntu wakuzaala mu mwoyo nga woolaba nti mu nsi ey'omubiri oba mu musaayi omwana yenna ateeka okufaanana taata we. Kakati naffe we tuzaalibwa mu mwoyo ebikolwa byaffe bibeera bifaanagana ensonga lwaki ondaba nti ebintu byenkola bifaanana ebya musumba Yiga naye tekuba kukoppa naye nazaalibwa ye mu mwoyo. Naye ekintu kyolifa teweeredde nga kiremye abasumba ate buli omu akikoppye twogereko y'ensonga kyolifa teweerabidde alemye abasumba ate nga baagala mukoppa bangi. Kyova olaba baagala kukoppa naye naawe tukulengera mu kyaki olumu oyagala kukikola tebalina kukoppa. Nkugambye nti nze ntambulira mu mafuta gali era nsuubira nti omusumba Yiga telwakya ku makya nakola kikyolifa teweerabidde naye nga gwe oŋŋambye nti mu kyaki okiraba gye kiri kifaanana ate ensi ejja tutuuka ekiseera ekirabe nga kiringa ddala kiri kubanga nze ntambulira mu mafuta ge era kikyolifa teweerabidde abantu bonna bamubeesinga. Reverend Pastor Meddie wakaabu nja kumubawa mumulindirire. Ate oyo omusobola oyo gwe yakozesanga ne sipiidi obwongo n'asoma obwongo bw'omuntu n'amanya kyalina okwogera okusesa abantu okwo n'okuzina katuuti okisobola ekyo. Anti gwe omuyita art kubanga wali olaba birabe naye nga bisanyusa abantu. Nze akimanyi kitaba art gali gaba mafuta era nsobola okugatambuliramu ddala bulungi nnyo ng'omwoyo wa Katonda anvuga. Togere ku mutabani we. Mutabani we tulaba tabadde nnyo mu mawulire nga Pastor Yiga we yali kyaki eringa eyakkamukko abantu bo babyogera kintu ekyo kyogerako ki? Kyenyinza obagamba nti ekyaki tennakka nga mmwe omugamba nti kyaki esseemuko tubadde mu biseera bya covid lockdown leero baguddewo enkya bagaddewo so tolina ngeri gy'oyinza mujajinga nti kyaki egudde kyaki tennagwa era singa yali yagwa ndoza singa tetuliiwo abantu bwe bali basaba so ensonga eri gy'ogambye nti tomulaba mu mawulire ate omugenzi yali nnyo wa mawulire ng'oggyeko okubeera kababeere abaana abalongo tebasobola kufaanaganya mbeera oba birowoozo kati yadde oli taata we ziri zaali mbeera zaabwe omutuwezize ez'okubeera nga abeera mu mawulire naye ye ayinza okubasibwa amawulire nga tayagala abeera mu mawulire. Twogere ku kyaki abantu bakomplaining omanyi kati golinga mwana mu temuli tv musumba Yiga yazigula teziriimu nyino kyogerako nakyo sebo kakati temuli wadde n'emu tetujja kutunuulira tv olwo ebintu omugenzi byaleka nga byo tebirina obbaawo kiringa nawe kyakiyo n'otasangamu nanga nga teriimu ng'ate ovuddewo kiba kinene nnyo. Kyenyinza okugamba abantu abalina endowooza eyo nti bayinza okuba tebalabawo tv naye ate waliwo ebiriwo ebyamaanyi ebisinga ne tv ng'ate musumba Yiga teyabirekawo kaddemu waliwo ebyamaanyi ebisinga tv ze batunulira screens ng'ate musumba Yiga teyabirekawo. Ayisebo tuleme okutunuulira nti singa njakuwa ekyokulabirako omuntu asobola okugamba nti waneeno wabeerangawo oluso naye nga sikyalabawo oluso naye ng'ate waliwo akuuma kamashini akasaawa emirembe gikyuka. Twogere ku birungi tusooke ku birungi biki birungi ki biwafuna mu Pastor Yiga nga ggwe ebirungi kyogamba kino sijja kyerabira kyeyali ankoledde. Nze
ebirungi bye nafuna mu Pastor Yiga bingi naye nja kuwako bitono. Ekisooka yannuŋŋamya mu kuyitibwa kwange kuba nze ndi musumba Yiga yannuŋŋamya teri kisinga ekyo. Ekyokubiri is a living example, yabeeranga kyakulabirako gyendi. Abasumba bangi abasumbye bali myaka 3 bali myaka mingi ate nga n'okubeerawo bakyaliwo Katonda bwadde obulamu. Naye musumba Yiga yasumba emyaka ndowooza nga 15 naye yasobola okubeera nga ate azimbira Katonda ekkanisa. Ekyo kyakulabirako kyamaanyi era nange yampa ebbanja, so mba nina okumanya nti Katonda tubeera tulina okumugulira ettaka ne tumuzimbira ennyumba. Then ekintu ekirala, nze mbeera ku ABS TV ku lunaku olwokusatu, mbeerako essaawa nnamba nga ndi live, n'olunaku olwokuna mbeerako essaawa nnamba nga ndi live, ntandika ssaawa 4 mpaka ssaawa ziba 5 ez'akawungeezi. So nsuubira nti ekyo nakyo kinene nnyo ate nga nakyo nkifuna okuva ewa musumba Yiga kubanga TV gye nkolerako ye, so singa teyali ye ate kisinga ekyo sikifuna. Kugamba bye ebintu by'ogamba bingi naye sisobola kukumalirayo. Kintu ki kyewali omanyi nga kyo kimunyiiza omuntu naawe ogamba awo baakutte wabi nga kimunyiiza nga kyo naawe kyali kimunyiiza. Ekintu ekyali kisinga omunyiiza ennyo kwogera ku buweereza bwe, kwogera ku kkanisa ye, ekyo kyalinga kimunyiiza nnyo nnyo nnyo. Yadde mu abamawulire mwamukolangako interview ng'abalaga alyokke, naye ffe ababeeranga naye ne bali buli muntu we yavangayo nayogera ku kkanisa ye ekintu ekibi kyamunyiizanga nnyo. Abantu bakomplaininga waaki kikyolifa towerabidde omukadde yava ku mpewo. Kikyolifa towerabidde omukadde owa Pastor Yiga yennyini yava ku mpewo. Abantu abasinga balina endowooza zaabwe, naye ekintu ekituufu kiri nti buli we twalabanga Pastor Yiga nga tumulaba ku TV ate nga taliiwo, kyatuyisanga bubi nnyo nnyo nnyo. Ensonga lwaki puroguramu ze mwali mumanyi zaayimirira, kubanga mwabali eyo mwalinga munyumirwa nga temumanyi kye tuyitamu. Naye nsuubira nti buli muntu yenna eyalabaddeko n'omuntu gw'oyagala kebere alubamu ogijjayo bw'oti n'omutunulako tosigala kyekimu. So moments ezo zatuyisanga bubi, ensonga lwaki twayimiriza kiripusi ezo ze mwalabanga ku TV. Enkya tusuubire ki? Olunaku olw'enkya tugenda kubeera n'okusabira omwoyo gw'omugenzi, ate era olunaku olw'enkya omusumba Yiga agenda kugaba empeta eri abantu bonna abaninga batwala empeta. Mukome olunaku olw'enkya, komyawo empeta eyo bagisabire, ate oddemu ogitwale ng'ofunye amafuta amajja mu linnya erya Yesu. So olunaku olw'enkya tulinawo okugaba empeta, tulina okusabira omwoyo gw'omugenzi, n'abantu abalina obujulizi mujje muwere omusumba Yiga obujulizi. Banatukkiriza oyingira mu kuntaana, ogenda kuntaana wali era omuntu yenna teekateeka ekimuli kyo, mwe abaana babaze n'ebimuli mwekka mujja kugenda muganzika ebimuli. Amawulire babakkiriza botuukayo kuba bagamba twakkiriza abo amawulire ekkirirayo wansi. Abamawulire kisinziira, tujja kuba tubadde tuli mu typinga program era bali mugitayipinga kati nja giyita munda nja kuba nkomawo mbabulire baba amawulire mugenda kukkirizibwayo oba temugenda kukkirizibwayo. Obugambo obusembayo ne kyaki ne namba y'essimu. Obugambo obusembayo mbebaza aba Katayira mwebale kubeera nga ate mundowoozaako nga Reverend Prophet Meddie wakaabu abantu mubagambe nti ebyamagero byonna musumba Yiga byali akola bikyakolebwa, mujje mubisinkane mu Bethesda Church ebbombo. Mwe abagala okujja mu Bethesda Church mukube ku ssimu eya Airtel 0700 790 0619 0700 790 ate mwe abali ku MTN mukube ku 0775 56 82 0775 56 ojja kuba ontuukako Reverend Prophet Meddie wakaabu nsangibwa Bombo mu Bethesda Church. Akatalekeka musumba. Musumba munno w'ebbombo ali mu mbeera ki? Tomuwuliza yali mukomera. Muganda wange Pastor Siraje yafuna emitawaana era ng'omuntu yenna, naye nga akyaliyo mukomera ekitalya. Tumukyalirako ne tumusabira ku ssaawa, Mukama ajja musumulula mu linnya erya Yesu. Amiina.